Mbalamusizzaako bannange abampuliriza, nze Maama Sarah Nasuuna. Nsanyuse nnyo okuba nti n'olwaleero tugenda kunyumyako mu lulimi lwaffe oluzaaliranwa, olulimi Oluganda. Olwaleero nno mbaleetedde Kaamuje. Kaamuje abatamumanyi wuuyo mu kifaananyi kyaffe. Kaamuje ono abalimi tebayagalira ddala Kaamuje, tebaagala Kaamuje. Abalima ebinyeebwa naddala olwaleero be tugenda okulaba tebaagala kulaba ku Kaamuje. Lwaki tebaagala kulaba Kaamuje? Abalima ebinyeebwa, kubanga Kaamuje bw'agenda mu nnimiro y'ebinyeebwa, ebinyeebwa wansi eno nga gyebiri, omanyi ebinyeebwa bibeera eno wansi mu ttaka. Kaamuje alina enjala atandika okusima ebinyeebwa eyo wansi, n'atandika okulya ebinyeebwa by'abalimi. Ate bw'asima eyo wansi, ebimu aleka abyonoonye, nabyo ne bivunda. Kale abalimi tebaagalira ddala Kaamuje. Wuliriza oluyimba luno, luyimba lwa Kaamuje n'omulimi. Naali nsusa ebinyeebwa ne Kaamuje, ne nziggyayo empeke 5 ne nzikawa, ne katula bulungi ne keesuusiza, ne nziggyayo akasaala ate ne nkakuba. Kale nno oyo ye mulimi. Omulimi yali muntu wa ngeri ki? Nze ndaba ng'omulimi ono yali mulimba, yalimbalimba Kaamuje, yamulimbalimba ng'amulimbisa ki? Alina kye yamuteerawo. Kaamuje n'alowooza nti omulimi ono mulungi. Kaamuje n'asembera. Omulimi yalimbalimba Kaamuje. Ku nkomerero y'oluyimba tulaba nti Kaamuje n'amutta. Mpozzi oluyimba luyinza naffe okutujjukiza Sitaani bwe yalimbalimba abantu mu nnimiro. Olugero luno tululaba mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli. Sitaani yalimbalimba omukazi n'omusajja, era enkomerero ya byonna nabo baafuna ebizibu. Kale tuleme kulimbibwalimbibwa mu nsi muno mwe tutambulira, mulimu abantu abalimba n'ebintu ebisobola okutulimba. Ebintu ebyo tubyewale. Tusobola okuddamu ne tuyiwuliriza oluyimba lwaffe ne tulwetegereza. Nange kambasiibulire wano, mweraba. Naali nsusa ebinyeebwa ne Kaamuje, ne nziggyayo empeke 5 ne nzikawa, ne katula bulungi ne keesuusiza, ne nziggyayo akasaala ate ne nkakuba.